kujja buli wonna musi tubulabye yimusa amaso tunule waggulu kununulibwa kwaffe ffenna kusembedde. Program Manya ebiro teweetaaga kugisubwa. Tuula tuyige. Tuula tuyige. Ganange ne mwannyinaze gwalaba 3ABN njagala okwebaza Katonda olw'ekisa kye n'okwagala kwa kyatukuumye nga tuli balamu. Erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Nkwebaza olw'okuba nga otaddeko TV yo ate olw'okuba nga otudde n'owaayo obudde okusobola okuwuliriza programu eno Manya ebiro wansi w'omutwe omutono okugamba nti ebiseera mu bunnabbi. Katonda waffe yeebazibwa akyatukuumye nga tuli balamu. Erinnya lye ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Nga bulijjo nno tutandika ebyokuyiga byaffe n'okusaba. Era nja kusaba weewombeeke tuweeyo okusaba oluvannyuma tulyoke tugende mu maaso n'ekyokuyiga ekyaleero ekiriko omutwe ogugamba nti okubulira ewaka. Okubulira ewaka kyekyokuyiga kye tugenda okuyiga olwaleero. Katusabe. Kwebaza Katonda waffe Kitaawe wa Mukama waffe Yesu olw'ekisa ky'otuwadde n'otukuuma nga tukyali balamu n'otulekera omukka ogw'obulamu. Erinnya lyo ligulumizibwe era liweebwe ekitiibwa. Kitange saba otusaasire obutali butuukirivu bwaffe bwonna. Tuwe mwoyo omutukuvu Katonda nga atuluŋŋamye. Tukulembere mu byonna bye tugenda okuyiga. Ekisa kyo n'okwagala kwo bituwambaatire. Magezi gaffe amanafu osobole okugagaziya. Otuwa amagezi okutegeera n'okuluŋŋamizibwa ebiva gy'oli. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Nyongera okwaniriza muganda wange ne mwannyinaze mu kyokuyiga kino ekyaleero ku programu yaffe eno Manya ebiro. Manya ebiro ebiseera mu bunnabbi. Programu eno ebaawo okumanyisa obunnabbi. Njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze abantu bangi tebakimanyi nti Bayibuli yonna okuva ku kitabo kya Lubereberye okutuuka ku kitabo kya Kubikkulirwa yonna ejjudde bunnabbi. Era bw'osoma ne weetegereza bulungi ne wekkaanya ojja kulaba nga waliwo ebigambo ebirala wakati emabega w'ennyiriri ezo nga Katonda ayogera n'omuntu ku ebyo ebigenda okubeerawo. Weewaawo ebimu byatuukirira mu kiseera kyaffe nga tubiraba nga byaliwo naye ate waliwo n'ebitannaba kutuukirira. Njagala okuwa ekyokulabirako ng'olunyiriri oluli mu Lubereberye essula ey'okusatu olunyiriri olw'15 olugamba nti ezzadde ly'omukazi oliribetenta ekisinziiro naye liri kubetenta omutwe. Obunnabbi obwo bwatuukirirako kitundu. Ezzadde ly'omukazi eryogerwako ye Yesu Kristo. Omusoto ogulibetenta ekisinziiro ye Setaani. Bwe yamukomerera ku musaalaba ng'ayagala amutte Yesu Kristo n'azuukira mu bafu. Kaakati ate ezzadde ly'omukazi Yesu Kristo okubetenta Setaani omutwe tekinnaba kutuukirira. Kitegeeza kumuzikiriza, kitegeeza kumusaanyaawo, kitegeeza nti bw'anadda agenda kujja amusaanyizeewo ddala amuggyewo. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze nga tuyiga ebyokuyiga bino nga tuyiga ebyokuyiga bya Bayibuli bw'oba osoma Bayibuli njagala ogitunuulire olabe osabe Mwoyo Mutukuvu akuluŋŋamye ojja kulaba nga n'engero za Mukama waffe Yesu Kristo zaagera zonna zijjuddemu obunnabbi. Mulundi guli twalaba olugero lwe yali agera era n'ekikolwa kye yakola ekyokukolimira omuti. Olugero lwe yagera olw'omuti omuzeyituuni omuzabbibu ogwali wakati mu mizeyituuni. Era ne tulaba n'omutiini gwe yagendako anogeko ebibala nga gwali gujjudde amakoola ng'ate emiti emirala egyali gigwetodde emitiini egyali gigwetolodde nga tekuli makoola. Ne tulaba amakulu agakirimu nti omutiini guno ye ggwanga erya Isirayiri ye Mukristaayo gwe gwakwasizza ekigambo kye. Olwaleero mu kitundu kino njagala tulabe ekyokuyiga ekigamba nti okubulira ewaka. Okubulira ewaka kitegeeza ki? Mukama waffe Yesu Kristo alina olugero lwe yagera mu kitabo kya Luka essula ey'e15. Ekitabo ekyo kirimu engero 3 eziddiringana.
engero ezo essatu ze yagera mulimu olugero olw'ennusu eyabula, mulimu olugero olw'endiga eyabula, ne mubaamu n'olugero olw'omwana eyazaawa. Engero ezo zonna essatu zirina amakulu amakusike, naye nga ku mulundi guno njagala tulabe omwana ono eyazaawa. Mu kyokuyiga kino gwe njagala tulabe n'obunnabbi obuli mu mwana ono eyazaawa, obunnabbi obwekwesa emabega bwawo. Jjukira tuli mu puroguramu Manya ebiro, ebiseera mu bunnabbi. Manya ebiro bye tulimu. Engero zino Yesu Kristo ze yayogera zirimu makulu ki eri ffe era ziriwo okututegeeza ki? Mu lugero luno olw'omwana eyazaawa muganange ne mwannyinaze, taata ayogerwako, taata w'abaana bano ababiri. Omu ku bo omuto eyasaba ebyobusika bwe, taata w'abaana bano ye Katonda kitaffe. Kaakati ate omwana omuto eyasaba ebyobusika n'agenda n'azaawa, omwana oyo omuto si mulala, ye ggwe nange aboonoonyi. Be bali Abafalisaayo be baalabanga abawiibo, abasolooza b'omusolo nga babalabanga bannamawanga. Be bantu ggwe nange abatalina mugaso, abatalina kitiibwa, abatalina ttutumu, abatasaanira. Ye ggwe nange muganange ne mwannyinaze abatasaanira mu maaso ga Katonda. Ate omwana omukulu be Bafalisaayo n'abawandiisi. Abaana bano bonna balina amakulu. Mwe tulaba mu lugero olwo era ojja kulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo bw'aba alugera mulimu okutta, killing a calf. Omwana ono yazaawa ng'akomyewo, batta ente y'essava. Era bwe bamala okugitta, ente eyo etegeeza ki? Ente eyo erimu obunnabbi, kwe kutta Yesu Kristo. Afa mu kifo ky'omwana ono. Ente eyo esalibwa mu kifo ky'omwana ono eyazaawa, ng'akomyewo ewaka, akomyewo ewa kitaawe, alina omusango gwe yakola. Omusango ogwo gwe yakola kwe kusaba ebyobusika bwa kitaawe, obugagga bwa kitaawe, n'agenda abwonoona n'abumalawo. Naye ate bw'akomawo kitaawe bw'amwaniriza, omusango omwana ono gwe yali alina tabeera nagwo. Omusango ogwo ente eri ensava eyattibwa, the calf eyattibwa, eyo eri mu kifo kya Yesu Kristo eyajja n'atufiirira ffe abaali basaana okubonerezebwa. Ate embizzi ezoogerwako wano, omulunzi w'embizzi, mukama wa faamu eyaddira omwana ono eyazaawa n'amutwala n'amuteeka eyo mu faamu wansi. Ente eyo, omwana oyo, omusajja oyo, mukama wa nannyinizo ye Sitaani. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, ebyo amakulu ago njagadde nsooke nga kulambululire, nsooke nga kugireyo osobole okutegeera. Omwana ono bw'akomawo ewaka waliwo kye bamuwa. Kitaawe bw'amulaba ng'ajja n'agenda n'adduka n'amugwa mu kifuba n'amunywegera n'agamba baleete omunagiro gwe n'agumussaako. Omunagiro ogwo omwana ono ng'ajjidde mu nziina ze. Omunagiro ogwo bwe butuukirivu bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ate era takomaawo, kitaawe amunaanika empeta ku lugalo. Empeta tekaali kabonero ka kwejalabya. Abamu ennaku zino balina enjigiriza zaabwe ezigamba empeta ate 666, mulimu 666 n'ebiringa ebyo. Naye empeta kuva edda n'edda zaayambalibwanga. Era empeta eno Yesu Kristo gy'ayogerako, omwana ono eyamwambazibwa, kaali kabonero ka buyinza, father's authority. Kati obuyinza bwa taata abuwa omwana ono omwonoonye yazaawe yatwala ebintu bye, amunaanika empeta, akabonero akalaga obuyinza, father's authority of seal, akabonero akalaga obuyinza. Kakati ate ennyumba ya kitaawe, omwana ono gy'akomawo, ennyumba eno omwana gy'avaamu n'agenda nga takyayagala na kumanya bigikwatako. Bw'akomawo ennyumba eno gy'akomawo n'abeeramu yeruwa? Ye kkanisa. Ekkanisa ge makulu agali awo, ye kkanisa. Ate ensi ey'ewala gye yagendamu, eyo gye yagenda ewala, far country, yensi, world,
gye tubuliramu emirundi egisinga. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze nga tumaze okulambulula ebyo bwe tutyo obulungi, njagala tutambule ffenna mu kyokuyiga kyaffe kino, nga tuyiga ekyokuyiga kino tusobole okutegeera kiki Katonda kyatugamba na biki by'ayagala tukole. Tusobole okutambulira awamu mu kyokuyiga kino, tumanye biki ebigenda mu maaso mu byokuyiga byaffe bino. Olwo nno tusobole okwongera okutegeera Katonda, tusobole okwongera okumusemberera, tusobole okwongera okukola ebyo by'ayagala. Kanange ne mwannyinaze nja kukusaba tutambulire ffenna wamu, tugende nga bwe tuyiga ebyokuyiga byaffe bino. Tugende mu kitabo kya Luka essuula ey'15 olunyiriri olusooka, tulyoke tutandike olugendo lwaffe nga tuyiga ku mwana ono eyazaawa na biki Bayibuli byemwogerako. Muganda wange ne mwannyinaze njagala okukutegeeza mu Luka essuula ey'15 olunyiriri olusooka n'olwokubiri we njagala tutandikire, tulabe ebigambo Mukama waffe Katonda waffe byayogera, Katonda waffe byatubuulira, bw'ayagala tutambule, tulyoke tulabe olugero luno engeri gye lutambulamu. Luka essuula esooka olunyiriri olwokubiri agamba nti awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira. Abafalisaayo era n'abawandiisi ne beemulugunya ne bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. Omuwandiisi w'ekitabo kino ekya Luka, omusawo Luka, bw'aba atandika essuula eno atuteerawo stage engeri gyetandika, engeri ebintu gye bitandika, era atandika okutulaga endowooza y'abasajja bano abawooza bonna bwe baali basemberedde Yesu n'abalina ebibi nga bamusemberedde. Abafalisaayo n'abawandiisi ne bavaayo nga boogera, naye bye baayogera Yesu Kristo yategeera ki kye baliko, nga bagamba nti asembeza abalina ebibi era n'okulya alya nabo. Omufalisaayo n'omuwandiisi n'omuyudaaya teyalyanga na bantu bafaanana bwe batyo, teyalyanga na bawooza, teyalyanga na balina bibi. Yeetwalanga okuba omutuukirivu ng'alowooza nti bano bajja musiiga ebibi byabwe bamwonoonera obutuukirivu bwe. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo Yesu Kristo ebigambo bino bw'abiwulira, olunyiriri olw'11 n'olw'12 agamba ebigambo bino n'agamba nti 11:12 Luka 15 agamba nti n'agamba nti waaliwo omuntu eyalina batabani be babiri. Omuto n'agamba kitaawe nti kitange, mpa omugabo gw'ebintu oguŋŋwanidde. Kale n'abagabira ebyobulamu bwe. Agenda maaso n'agamba bw'ati nti bw'amala obbagabira ebyobulamu bwe, omwana ono ng'amaze okugyamu omutima ogwo asaba, n'omutima ogw'okweyagaliza, obutafa ku mukulu we, obutafa ku balala bonna, asaba ebyobusika nga ne kitaawe akyali mulamu. Mu buwangwa obwa Isirayiri ono si ye yali omusika, si ye yali alina okubeera omusika, teyalina na buyinza kusaba bya busika. Va ne ku ekyo kitaawe yali akyali mulamu. Ebyobusika mu buwangwa bwabwe byali tebigenda walala wabula nga bigenda ku mwana omubereberye, ye yali alina okubeera omusika. Ye yafunanga privilege esooka, ebisinga obungi nga bigenda wuwe. Bw'aba ayagadde olulini n'amuwaako oba taata we oli n'amuwa ku bintu. Naye omwana omuto ku luno yasaba ebyobusika. Nakugambye nti omwana ono omuto yaliwo ku lw'abawooza, abawooza b'omusolo n'abalina ebibi bonna. Olunyiriri kye luva lutandika mu Luka essuula ey'15 olunyiriri olusooka n'olwokubiri nti awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberedde okumuwulira. Kati Yesu Kristo aleeta olugero luno mu lunyiriri olw'11 ne 12 alutandika ng'aleeta bano abalage ng'ono omwana gw'ayogerako omuto asaba ebibye yaliwo mu kifo ky'abawooza n'abalina ebibi. Era abaleetera olugero luno ng'asetinga stage wali mu Luka essuula 15 olunyiriri olusooka n'olwokubiri, asetinga stage abalage ebiki ebigenda okubeerawo. Kati olw'11 atandika ne ziri engero endala ez'endiga eyabula emu, oli n'alekawo 9:9 n'anoonya emu.
n'ayogera ku mukazi eyabulirwako ekinusu kye nga kigudde mu nyumba yonna ebintu n'abifulumya n'ayera nsonda ku nsonda. Ekinusu bw'akiraba n'ayita abantu be. Kati aleeta olugero luno ng'omwana ono omuto amuteeka mu situation ey'okuba nti yakola bubi nnyo, amulaga nti yakola ekitasaanira, amulaga nti n'okusaba obusika asaba obusika nga kyali kibbe. Mu mbeera efaanana bw'etyo muganda wange ne mwannyinaze ng'amaze okustaginga ground, ng'amaze okulaga ekyo, ng'ono omwana omuto ayimiriddewo ku lw'abawooza n'abalina ebibi, ate alaga omwana omukulu nga ye mulungi, tasaba, n'okuyomba tayomba nga muganda waasabye ebintu, n'okunenya tanenya, n'okuboggoka taboggoka, ate ye tagamba nti nange mpa. Ye omwana ono omukulu aliwo ku lw'Abafalisaayo abaali beeteeka mu kifaananyi eky'okuba abalungi n'abawandiisi, Abafalisaayo n'abawandiisi. Mu mbeera efaanana bw'etyo muganda wange ne mwannyinaze, omuwandiisi omu kye yava ayogera ebigambo bino mu kitabo bakiyita Christ Object Lessons, peegi 198, agamba bw'ati: engero olw'omwana eyazaawa, endiga eyabula n'ekinusu ekyabula ziragira ddala bulungi okwagala kwa Katonda okujjudde okusaasira eri abo abamuvaako, newankubadde nga bamukuba amabega ne bamuvaako, tabaleka mu nnaku yaabwe. Ajjudde ekisa n'okusaasira eri bonna abasisinkana okukemebwa okw'omulabe. Ajjudde ekisa n'okusaasira, tabaleka. Engero zino zonna essatu zoogera ku ekyo, ziraga obukulu bwa Katonda, ekisa kya Katonda, okwagala kwa Katonda, okusaasira kwe, obulungi bwe eri omwonoonyi yenna aba amuvuddeko. Mu mbeera efaanana bw'etyo, omwonoonyi yenna ava ku Katonda, Katonda asigala ng'okwagala kwe kugenda gy'ali, asigala ng'amulumirirwa, asigala ng'amusaasira, asigala ng'amulindiridde. Mu lugero luno lwe tulaba, taata naye tagaana, era omwana amuwa ebintu nga bwe yabisaba, tamukaayanya. Olunyiriri olw'13 kyeruva lutugamba, omuwandiisi ono agenda mu maaso n'ayogera ebigambo nga tetunnatuuka ku lunyiriri lw'13 nti mu lugero lw'omwana eyazaawa tulaba engeri Mukama gy'akolaganamu n'abo ababa abategedde okwagala kwa kitaffe, naye abakkiriza omukeme okubakozesa, naye abakkiriza omukemi okubakozesa nga bw'ayagala. Abantu bano abavudde Katonda ne batambula ne bamuvaako, okwagala kwa taata ono okwasigala ewaka kugenda nabo, ne baleka bano bakkiriza omukemi n'abakozesa nga ye bw'ayagala, ne beewaayo omukemi sitaani okubakozesa, n'abakozesa nga ye bw'asiimye. Mu mbeera efaanana bw'etyo, taata ono naye asigala awaka, naye ng'omutima gumuluma olw'omwana we yazaawa eyagenda. Atunulira mu nsi omwana ono gye yalaga. Kyava atugamba olunyiriri olw'13, omwana ono agenda, kitaawe amuwa ebintu byonna, amuleka abitwala, naye mu kulumwa okungi taata asigala awaka, asigala ng'atunulidde omwana gye yagenda, amaaso ge nga gagenze, ebirowoozo bye ng'amulumirirwa mu mutima, naye n'amuleka ng'okusalawo kwe bwe kuli. Twayiga muganda wange ne mwannyinaze ne nkugamba nti Katonda wa kisa. Bwe twali tuyiga ku ky'okuyiga eky'Amerika, twalaba nti Katonda wa kisa, atuwa eddembe ly'okwesalirawo, tatuwaliriza kumugoberera, atulaga bulaze ebirungi n'ebibi ebirimu. Mu mbeera efaanana bw'etyo muganda wange ne mwannyinaze, omwana ono bw'agenda, olunyiriri olw'13 lugamba ebigambo bino nti awo oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi, oyo omwana omuto n'akuŋŋaanya ebibye byonna, n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala, n'asaasaanyiza eyo ebintu bye mu mpisa embi. Asaasaanya ebintu byonna. Omwana kitaawe amuwa ebintu, kati ng'ali wano awaka mu nnaku ntono, tewaayitawo nnaku nnyingi, kitaawe tamugobye waka,
amulesa amuwadde ebintu amugambe kale beera awo n'ebintu byo. Bw'amuwa ebintu ebyo omwana ono asigala awaka naye mu nnaku si nnyingi mu bbanga ttono n'akwata ebintu bye byonna n'atambula n'agenda. Kino kituzaayo Kristo kye yali alaga. Katonda bw'atonda omuntu mu lusuku Adeni amuteekamu amuwa byonna, naye ensi eno yali agitonze ng'agitaddewo kugaziya Katonda bwakabaka bwe. Bw'amuwa byonna oluvannyuma lw'ebbanga ttono Adamu yeewaggula ku Katonda n'atawuliriza ddoboozi lye, n'akola Sitaani by'ayagala, n'avaawo. Y'omwana ono ava ewaka ye ggwe nange. Mu Adamu ffenna twayonoona ne tuva ku Katonda waffe. Mu Adamu twasobya ne tutambula ne tuva ewa kitaffe. Mu jjajjaffe Adamu mu kaseera katono ebintu birabikanga ebigenda obulungi. Omwana amasanyu ag'ekibi gamubeererawo, alaba nga muwanguzi, alaba nga byakola byebyo, alaba nga byakola byebyo bye yali ayagala, kimusanyusa, anyumirwa. Naye okunyumirwa kuno muganda wange ne mwannyinaze si kwa kiseera kiwanvu, kwa kaseera katono nnyo, kwa kaseera mpaawo kwe kaaga. Bebbulaniya 11:25 kyava ayogera ebigambo bino. Agamba Bebbulaniya essula y'e11 olunyiro lwa 25 nti ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu. Okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu. Musa ng'ali e Misiri, ng'ali mu birungi, mu kwesiima okwo okusanyusa okulungi ennyo okw'ekitiibwa, nga ye Falaawo alindiridde okudda mu ntebe ya Falaawo singa Falaawo aba awummudde. Naye ng'atunuulira ebyo byonna yalaba ng'asinga okwagala okukolebwa obubi, waakiri bamukole bubi mu kaseera akatono awamu n'abantu ba Katonda mu kifo okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okw'obusamize okuggwaawo amangu. Okwesiima kuno omwana ono kwe yagendamu, kwe yalondawo atambuliremu, kwali kwa kiseera buseera. Yafuna essanyu, yafuna ettutumu, yafuna okumanyibwa, but it was just for a season. Kwali kwa kiseera buseera. Muganda wange ne mwannyinaze, taata ng'alaba omwana ono asiba ebibye tamunyega, amuleka n'asiba ebibye. Taata omwana ono tagenda naye, taata tabuuza mwana ono wa gy'alaga, taata tafaayo, amuleka omwana ono n'agenda. Muganda wange ne mwannyinaze njagala okukugamba ebigambo bino. Waliwo ebiseera ebimu Katonda lwakuleka ohitinge rock bottom to get back to him. Akuleka n'ogendera ddala n'okkira ddala wansi, bw'omala okukka wansi ate n'okulyoka okomawo gy'ali. Lwaki ekyo akikola? Olw'eddembe, olw'okwagala kw'alina. Tayagala kukuziyiza kwe kukola ky'oyagala. Olw'ekyo muganda wange ne mwannyinaze, mu mbeera efaanana bw'etyo Katonda ono ow'okwagala, Katonda ow'okusaasira, oluusi atuleka ekyo kibeere bwe kityo. Oluusi atuleka si lwakuba tukyaye. Mu lugero luno, mu ssuula eno mulimu okubula kwa mirundi 3. Mulimu abo ababulira mu kkanisa nga banoonya essanyu. Muganda wange ne mwannyinaze, mulimu abo Katonda baalumirirwa nga babuze ng'ate bagenze, naye nga Katonda abalumirirwa ng'amanyi nti eyo gye bagenze bajja kudda, ng'amanyi nti eyo gye bagenze bajja kukomawo. Bayibuli egamba ebigambo bino, tijjukira ennaku zo. Remember your creator in the days of your youth. Jjukira Katonda wo mu nnaku ez'obuvubuka bwo. Jjukiranga Mukama Katonda wo mu nnaku ez'obuvubuka bwo. Bayibuli bw'etyo bw'etugamba. Njagala okukugamba bino muganda wange ne mwannyinaze, ebyo ebigambo Bayibuli ebyogera ng'eyagala tujjukire Katonda waffe mu nnaku ez'obuvubuka bwaffe. Naye omwana ono Katonda amuleka.
agende, kitaawe amuleka agende nga bw'asazeewo. Mu myaka egy'obuvubuka bwe mwe yandijjukiridde Katonda we, mwe yandimuweerereza, mwe yandibadde mu nnyumba ya kitaawe, atambula n'avaawo n'agenda. Naye ne Katonda tamugoberera, tamubuuza olagawa, nedda, amuleka atambule agende nga ye bw'ayagala. Wuliriza muganda wange, Bayibuli eyogera ku basajja abaali beerowooza okuba abagezi so nga basiru busiru. Abasajja bano abaali beerowooza okuba abagezi, bw'osoma mu kitabo ky'Abaluumi essula esooka olunya olw'22 ojja kulaba Pawulo ky'ayogerako awo. Obugagga bwa kitaawe bwonna bwe yeeyagaliza abumalira mu bamalaaya omuvubuka ono, abusaasaanya. Obugagga obw'omu buvubuka bwe bwonna abusaasaanya, abumalawo. Emyaka gye gyonna egy'omuwendo mu bulamu, amaanyi ge ag'amagezi ge, ebirooto ebyo eby'obuvubuka bwe, ebiruubirirwa ebyo eby'omwoyo byonna bisaanawo mu kwakirira. Wakati mu kwakirira byonna bisaanawo, byonna biggwawo muganda wange ne mwannyinaze. Naye yo si ye yali enteekateeka ya Katonda. Amaanyi ag'obuvubuka bwe gonna ge yandikozesezza okwongera ku bintu bya kitaawe, gonna agamalawo ng'agasaasaanya mu bwenzi. Ebiseera bye yandimaze ng'ayongereza ku ebyo kitaawe bye yakola, ekyo Katonda kye yali agambye Adamu, bwe buvunaanyizibwa bwe yali awadde Adamu okubeera mu nsi ng'agenda agigaziya, ng'agenda agyongerako, ng'agenda agiwa Katonda bye yakola ng'agenda abyongereko olusuku Adeni lumaleyo ensi yonna. Naye Adamu kiki yakola? Yabisaasaanya n'abiteeka mu mukono gwa Sitaani. N'omwana ono ekyo kyakola, addira byonna abisaasaanya, abimalawo ng'abiteeka mu bamalaaya, ng'abiteeka mu mikwano gye, ng'abiteeka mu bitaliimu. Weetegereze, omuvubuka ono ava kitaawe we yandimulabidde. Olunyiri lwatugambye nti yaava ewaka n'agenda mu nsi eyeewala. N'agenda mu nsi eyeewala, kitaawe gy'ataamuweera biragiro. Wano mu nnyumba ya kitaawe yalabanga nti kitaawe amuwa ebiragiro. Yalabanga nti ebiragiro kitaawe byamuwa mugugu. Yalabanga ng'amateeka gamuterawo gamukugira, talina mirembe, talina ssanyu. N'ayagala ave ku kitaawe agende abeere yekka, independence. Karange ne mwannyinaze tetusobola kubeera independent mu bulamu bwaffe. Tuli dependent on God, tubeerawo ku lwa Katonda. Teri ngeri ndala yonna okuggyako ekyo okubeerawo wamu ne Katonda waffe. Njagala okutegeeza muganda wange ne mwannyinaze, essanyu lyonna lye tufuna, obulungi bwonna bwe tufuna, amateeka Katonda g'atuteerawo si ga lwa bubi bwaffe, naye ebyo byonna by'atuteerawo bya lwa bulungi bwaffe. Tubeere n'essanyu, tubeere n'eddembe mu Katonda waffe. Olw'ekyo embeera efaanana bw'etyo nga bino byonna bimaze okutuukawo, nga bimaze okubeerawo, omwana ono agenze, ensimbi azisaasaanyizza, ensimbi azimazeewo, biki ebiddirira? Olunyiri olw'14 kyava atugamba ebigambo bino mu Luka essula ey'e15. Agamba bw'ati, ti awo bwe yamala okubirya byonna, enjala nnyingi n'egwa mu nsi omwo, n'atanula okudaagana. Byonna ng'amaze okubirya, essanyu lye yanoonya nga lifuuse ennaku, emirembe gye yanoonya nga kufuuse okunyigirizibwa, byonna kati biweddewo. Essanyu lye yali afunye nga bufuuse obuddu, essanyu lye yali afunye nga kufuuse okulumwa. Era omuwandiisi Luka agamba mu lunyiriri olw'15 ti n'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi. Mu lunyiriri luno olw'15 Luka essula y'e15 olunyiriri olw'15 agamba ti n'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi eyo, oyo n'amusindika ku kyalo kye okulundanga embizzi. Nakugambye muganda wange ne mwannyinaze mu lunyiriri luno, mu lugero luno, nti omwami oyo ow'ensi eyakwata omwana ono n'amutwala mu faamu ye ey'embizzi ye Setaani. Buli lwe tuva ku Katonda, buli lwe tuva okumpi naye, atuwalula n'atutwala. Atuwalula n'atutwala nga tatutwala walala, naye ng'atutwala
mu mbizzi. Omuntu Omuyisirayiri Omuyudaaya okukulunda embizzi wadde okugisemberera kyali kibbe. Yabanga asemberedde ekitali kirongoofu. Ne kati ono amaze yava mu nsi eyewaabwe agenze mu nsi endala, sente zonna zisaasaanyizza mu baamawanga gye yasuubira emirembe zonna ziweddewo. Kaakati atuuka eyo balaba zimuweddeko, anoonya emirimu agifune, emirimu nga tewali. Ekiddirira kiruwa? Bamutwala mu mbizzi, bamutwala mu kulunda embizzi. Eyo munda mu kyalo ne mu kibuga bamuggyayo, kubanga Bayibuli etugambye n'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi eyo, oyo n'amusindika mu kyalo ky'okulundanga embizzi, n'amuteeka eyo. Ne mu kibuga takyasaaniramu, bamuggyeemu, bamwongeddeyo ewala. Agenda yeeyongerayo, ava mu kkanisa, afuluma ekkanisa, abeera mu luggya lwa kitaawe, ava mu luggya lwa kitaawe, akwata ebibye byonna, agenda mu nsi endala, atuuka mu kyalowooza ssanyu, yeeyongerayo bweyongezi. Avaawo essanyu lye yalaba eryo yali alowooza nti lya lubeerera lifuuka ennaku, lifuuka obutaba na mirembe. Era ekiddirira kye kiruwa muganda wange ne mwannyinaze? Atwalibwa okuva mu kibuga, atwalibwa mu kyalo, abeere eyo. Si mu kyalo kulunda nkoko, si mu kyalo bamuwa ettaka, naye nedda agenda alunda embizzi, agenda abeerera eyo ddala. Eyo gy'aba abeera obulamu bwe obusigadde. Olunyiri luno lugamba he joined himself to, n'agenda ne yeegatta n'omwami. He joined himself to, ne yeegatta. Ekigambo kino ekyakyusibwa mu Luyonaani literally bw'okikyusa, he glued himself to, he cleaved to. Yakilivinga ku mwami ono, n'amubeererako ddala nga bw'oddira supagulu n'omuteeka ku kintu ne kikwatira ddala, nga talina ngeri ya kumwetakkululako, talina gyadda, talina waalaga walala. Ono sitaani bw'atyo bw'atukola, atunywereza ddala, n'atwesibirako ddala, n'atunywereza ddala bw'ali. Ekigambo ekyo ekyakyusibwa eky'Oluyonaani kiri kolao, he glued to, n'anywerera ddala ku oyo, to cleave to. He cleaved to this man like wife and husband. N'amubeererako ddala ng'alinga akoze naye endagaano ey'okubeerera ddala naye. He was married to the devil. Yali afumbiddwa sitaani. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, embeera zino ezifaanana bwe ziti, omuwandiisi kyava agenda maaso mu katabo kali ke tusomye peegi ey'ebibiri n'agamba ti omuvubuka eyafuna amalala olw'eddembe lye yali alina, yeesanga ng'ali mu buddu, ali mu busibe obusingira ddala, ng'asibiddwa n'emiguwa egy'okwonoona kwe. Ebimasaamasa ebyamusikiriza byonna nga biweddewo, n'alyoka awulira obuzito bw'olujegero olumusibye. Byonna nga bimaze okuggwaawo. Ebyali bimasaamasa, bye yalabanga ekitiibwa, bye yalabanga essanyu, byonna nga bimaze okuggwaawo, watandikira okuwulira obuzito. Obuzito bw'olujegere, obw'omugugu gwe yali yeetisse, obw'omugugu ogw'ekibi. Nga Adamu ne Kaawa bwe bataasobola kuwulirirawo, tebaawulirawo buzito obwo. Naye bwe bamala okufiirwa Kayini, bwe bamala okufiirwa Aberi mutabani waabwe, ate nga ne Kayini Katonda amugobye, afuuse emmombo ze, ne balyoka bawulira obuzito, omugugu ogw'ekibi kye baakola. N'omwana ono bw'atyo bw'ali, bwe kityo bwe kiri ne ku bantu bonna abava ku Katonda. Bwe kityo bwe kiri muganda wange ku buli muntu yenna atambula n'ava ku Katonda, n'agenda mu bintu ebirala, n'atandika okwekolera ebibye, n'atambula nga ye bw'ayagala, n'akola ng'endowooza ye bw'eri. Wulira omuwandiisi agenda mu maaso n'agamba nti ng'atudde mu nsi ey'amatongo era ekubiddwa enjala, nga talina mikwano wabula embizzi. Aya baganda bange ne bannyinaze, wuliriza, omwana ono eyalina kitaawe
abaalina abaddu, kitaawe nga amwagala, eyalina muganda we, eyalina bazadde be, eyali yeetooloddwa abakozi mu bitiibwa. Mu kiseera kino omuwandiisi agamba nti ng'atudde mu nsi ey'amatongo era ekubiddwa enjala, nga talina mikwano wabula embizzi, yawalirizibwa okwekkusanga n'ebikuta by'embizzi. Tekyali n'amuwa mmere, ne nannyini mbizzi tamukkiriza kulya ku mmere ya mbizzi, kuba olunyiriri lugambye nti n'awalirizibwa okwekkusanga. Kitegeeza yebbiriranga nabwe ebbirizi. Ndaba omuvubuka ono ng'akaayana n'embizzi. Embizzi zaagala kulya, amazo ziwa mukama we abaddewo, kati agenze zitandise okulya, ndaba bwazisikako emmere ate agikwatemu gye ziriddemu alye. Yenna ng'awunya ggomo waazo, talina nangoye z'asobola kukyusa. Yenna nga n'okufaananika takyafaananikika. Oba oliawo talina n'amuwa amazzi ga kunaaba, naye nakusibwanga olw'okwekkusanga n'ebikuta eby'embizzi. Ku mmere y'embizzi kwe yalyanga. Baziyiridde awo, oba baziyiridde mu ggomo waazo, oba zibadde zirya ne zibiyiwa wansi. Laba naye bw'abikaayanira abizisikako, naye afune ekyokulya, so ng'ate ewa kitaawe yalina buli kimu. Wuliriza omuwandiisi agenda maaso n'agamba ebigambo bino nti ng'atalina mikwano wabula embizzi, yawalirizibwa okwekkusanga n'ebikuta by'embizzi. Mikwano gye bwe baasanyukanga mu biseera eby'okwesiima, n'abanywesa era n'abaliisa, bonna baamwabulira. Essanyu lye ery'okwekalakaasa liri ludda wa? Mikwano gye gyonna nga bamwabulidde. Mu Luzungu agamba his righteous joy. That righteous joy. Essanyu lye ery'okwekalakaasa liri ludda wa? Terikyaliwo. Muganda wange ne mwannyinaze, omuvubuka ono alinga omuntu yenna ava ku Katonda. Awulira nti amateeka ga Katonda tegalina mirembe gyali. Awulira nti amateeka ga Katonda kunyigirizibwa. Ekintu ekyaleeta olutalo olunene mu ggulu olwogerwako mu Kubikkulirwa essula ey'e12 si kirala. Ekintu ekyaleeta olutalo olwo Sitaani kuwulira ti amateeka ga Katonda si ga mirembe. Amateeka ga Katonda tegabasaanira bo nga bamalayika. Ti amateeka ga Katonda ga kunyigiriza. Mu mbeera efaanana bw'etyo Sitaani ne yeewaggula ku Katonda. Sitaani n'atandika okwagala okukola ebibye. Sitaani bw'awangulibwa mu ggulu, asuulibwa ku nsi, bw'ajja ku nsi kuno ayigiriza omuntu obujeemu. Omwana ono alaga omuntu yenna ava mu maaso ga Katonda, ava ku kkanisa, ava ku kigambo kya Katonda, ava ku mateeka ge, n'ayagala okwefunira emirembe egigye. Omwana ono atambula ng'ava wali ebirungi. Omwana ono atambula ng'ava mu ssanyu lya Katonda. Omwana ono atambula ng'ava mu bukuumi bwe, yeetwala mu mikono gy'omulabe wa Katonda. Era bw'atuuka eyo n'aguluwinga, olunyiri lwagambye and he glued himself. Ne yeetaba, ne yeegattira ddala n'omusajja ono ow'omu nsi eyo. Omusajja ono naye n'amukwata, Sitaani ono n'akwata, amukwata ng'omukkiriza bw'amukwata avudde ku Katonda, n'amunywereza ddala. Sitaani asooka kuwaako kulaga essanyu ettonotono, akaseera akatono n'owulira ng'oli ng'ali mu ggulu, naye mu kaseera mpaawo we kaaga ng'amaze okunyweza n'akuta, n'akuleka awo n'agenda anona omulala. N'agenda anona omulala kubanga gwakunywezezza. Waliwo akagera akamu oli ke yawandiika nti yali mu kirooto ng'aloota agenda okulaba ku kyalo kwe baali babeera. Ekyalo kino kyali kijjuddeko basamize, naye nga kuliko omusumba omu yekka, musajja wa Katonda omu yekka. Omusajja ono mu kagero kali kanaagamba nti mu kuloota kwe kuno agenda okulaba ng'ekyalo kyonna kirinako dayimooni emu ekikuuma, naye ng'ono omusajja wa Katonda alina dayimooni 7 ezimukuuma ezimwetooloddeko. Mbu kwe kwewuunya ebyali bigenda mu maaso ne yeebuuza lwaki. Mbu bwe yali akyebuuza lwaki, eddoboozi ne limugamba tewali nsonga lwaki bali tubamalirako obudde,
bali twabawamba dda naye ono ajja kututaataaganya nnyo singa abagendamu ajja bawalula abatuggyeko yensonga lwaki tumuteekako dayimooni nnyingi zimukume. Muganda wange ne mwannyinaze sitaani bw'amala okuwamba aba takyakumalirako budde bwe, aba akimanyi nti gw'oli wuwe, aba akimanyi nti akunywezezza, aba akimanyi tolina gy'odda, aba akimanyi nti owedde oli mu njegereze teri asobola kumutakulula ku ggwe. Engeri yokka gy'oyinza okwetakulula ku sitaani kudda eri Katonda. Bayibuli egamba olunyiriri olw'16 mu Luka essula ye15 olunyiriri olw'16 lugamba nti ne yeegombanga okukkuta ebikuta by'embizzi bye zaalyanga ne watabaawo muntu amuwa. Kyekyo kye nakugambye muganda wange ne mwannyinaze, yalwaniranga birwanire, yeegomba okukkuta ku bikuta bino naye nga tewali amuwa. Yeegomba naye alyeko akkute naye nga n'enjala ye tesobola kukkusibwa. N'alwananga bulwanyi naye alye, n'ayaayaananga buyaayaanyi buli kiseera kyonna. Muganda wange ne mwannyinaze mu mbeera efaanana bw'etyo, bino byonna nga bigenda mu maaso, eky'ennaku nga tewali amuyamba, tewali amubiibita, tewali amukwatako, tewali amusobozesa. Olwekyo mu mbeera efaanana bw'etyo omusajja ono omuvubuka ono ng'atudde awo yeewunya ekiddirira. Omuwandiisi oli agamba ebigambo ebiddako mu Christ Object Lessons page 2 agamba ebigambo bino ti ng'atudde mu nsi ey'amatongo. Ng'atudde mu nsi ey'amatongo omuvubuka ono yafuna amalala, yafuna okwegulumiza, yafuna byonna. Naye ng'amaze okugenda eyo yonna gye yagenda, omuvubuka ono agamba ebigambo bino omuwandiisi page 2 ti omuvubuka eyafuna amalala olw'eddembe lye yali alina ti omuvubuka eno yafuna amalala olw'eddembe yeesanga ng'ali mu buddu, ali mu busibe obusingira ddala, ng'asibiddwa emiguwa egy'okwonoona kwe. Ebimasaamasa ebyamusikiriza byonna nga biweddewo, n'alyoka awulira obuzito bw'olujegere olumusibye. Omuwandiisi agamba, agenda mu maaso n'agamba nti ng'atudde mu nsi ey'amatongo era ekubiddwa enjala, nga talina mikwano wabula embizzi, yawalirizibwa okwekkusanga n'ebikuta by'embizzi. Mikwano gye bwe baasanyukanga mu biseera by'okwesiima nga tebaliiwo, n'awalirizibwa okwekkusanga n'ebikuta eby'embizzi. Muganda wange ne mwannyinaze, nga talina kirala kyonna kyakulya, nga tewali anaamuyamba, nga tali wamu na kitaawe, away from his father. This boy was dead. Muganda wange ne mwannyinaze, buli lwe tuva mu kanisa, buli lwe tuva awali kitaffe, buli lwe tunoonya amasanyu ag'ensi, we are almost dead. Tuba bafu, tuba mirambo egitambula. Olwekyo muganda wange ne mwannyinaze, bwe tuva ku Katonda ebiddirira tebiba birungi. Omuvubuka ono yanoonya ssanyu, yanoonya mirembe, yanoonya ebitiibwa, yanoonya ettutumu, yanoonya bamulabe, yanoonya abeere sereebu. Eyali sereebu yafuuka muddu. Ekyo sitaani kyayagala, kimusanyusa. He's sarcastic. Anyumirwa nnyo okulaba ng'olumwa akola ekintu kyonna ekikunyigiriza olumwe, asooka n'akusiigira akazigo ka sukaali n'akateekako n'akuwa olye. Waffe eyo gye mbeera, abantu emmese bwe zibatawaanya tebamenyeka nazo. Bagula indoseed nga bagula kanyama ng'ateeka kanyama kati ka 10 oba 5, ng'ajjako akafikamu ng'ayiwa akamamirirako indoseed ng'ateeka awo. Kati emmese bwe zijja yejja yeetala esanyuka ng'edduka na kanyama, kumbe kyetwala akawoowo keetutte ke kagenda ogitta. Era oba oli awo ng'ejja ewojja wejja egwa na muddiro wakati ng'efa. Ne sitaani bw'atyo bw'ali, asanyuka nnyo, anyumirwa nnyo bw'akulaba ng'oli mu kubonaabona. Kimunyumira, kimusanyusa. Sitaani ensonga lwaki teyagenda ku nsi ndala, sitaani ensonga lwaki teyalumba bisolo,
yali akimanyi nti Katonda omuntu gwasinga okwagala. Yokaana 3:16 bw'atyo bw'atugamba. Sitaani yakimanya nti Katonda omuntu gwasinga okwagala, era yayagala akube Katonda awasinga okumuluma. Bw'oba ompangudde mu ggulu, kale kaŋŋende kuono gw'oyagala gwensinga amaanyi mukube. Muganda wange ne mwannyinaze, naye Katonda atuterawo olugo, atuterawo olukomera, atuterawo obukuumi, atuterawo obuddukiro, tusigale mu lugo olwo ng'atukuumidde omwo, omulabe Sitaani aleme tutuusaako bulabe. Naye buli lwe tufuluma okuva mu lugo, ebiddirira tebiba birungi. Buli lwe tufuluma okuva mu lugo, tuyinza okwegomba okudda ng'omukisa teguliiwo, nga Sitaani atunyigiriza, ate ne Katonda tatulondoola gy'atututte, asigala eno gy'ali ye ng'atuyita. Muganda wange ne mwannyinaze, omwana ono ng'avudde ku kitaawe, atuuka eyo, yeekuba mu mutima, atandika okulowooza, yeebuuza bannaye, ye nkole ntya? Nkole ntya bannange? Olunyiriri olw'17 kyava ayogera ebigambo bino mu Luka essula ye-15, olunyiriri lwa 17, ng'agamba bw'ati, naye bwe yeddamu n'agamba nti, abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakutte emmere ne balemwa, nange nfiira wano enjala? Bameka abaweereza? Omuvubuka yeebuuza. Bo nga nabaweereza ba musaala, baddu n'obuddu, abali mu nnyumba ewa kitange, balya ne bakkuta n'okulemwa ne balemwa. Muvubuka ono atandika okukomawo, he has hit rock bottom, amaze okwekkatayo wansi. Kati bw'amala okwekkatayo wansi, ng'atudde wansi, omuwandiisi bwe yatugambye, ng'atudde wansi mu nsi ey'enjala, ey'amatongo, ekubiddwa enjala, ng'atuddeyo wansi, akomawo mu birowoozo bye. He comes back to his senses. Bw'amala okukomawo mu birowoozo bye, yeebuuza, bameka abali ewa kitange abalya ne bakkuta? Bameka abali ewa kitange nga bakozi bukozi? Laba nze omwana gye ntudde, yeekuba mu mutima. Buli omu ku ffe, muganda wange ne mwannyinaze, atuuka mu kiseera ekyo ne yeebuuza nti bameka ewa kitange? Omuvubuka ono ng'amaze okuhitinga rock bottom, akomawo mu bulamu bwe, alowooza nga bwe kwegambye Luka 15:17, alowooza, yeebuuza, bannange kiri kitya? Bameka abali ewa kitange abalya ne bakkuta, naye nze laba bwe ntudde eno, nfiira wano enjala, nfiira wano enjala ennuma. Atandika okulowooza, mu luzungu kye bayita thinking straight. Gali amalala, emyepanko byonna bimugwamu, akakkana, akomawo wansi. Atandika okulowooza, ng'atandika okulowooza, he begins thinking about the church. Ewaka, nakugambye ewaka wategeeza kanisa. Atandika okulowooza ku kanisa n'ebirungi ebyalimu, atandika okulaba ebirungi ebiri mu kanisa, atandika okulaba obulungi obw'ebiragiro bya Katonda, atandika okulaba nti mazima ddala kimugwanidde okuddayo ewaka. Olunyiriri olw'18 n'olw'19 kyava ayogera ebigambo bino, agamba, naagolo katandike n'olw'17, naye bwe yeddamu n'agamba nti, abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakutte emmere ne balemwa, nange nfiira wano enjala? Naagolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mmugamba nti, kitange, nnyonoonya eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo, nfuula ng'omu ku baweereza abo ab'empeera. Muganda wange ne mwannyinaze, omuvubuka ono addayo mu birowoozo bye, addayo mu kutegeera kwe, ateekateeka ne speech. Biki by'anaayogera ng'atuuse ewa taata? Biki by'anaamugamba? Saagala weerabire taata gy'ali alinze. Taata ali waka, ye yasigala bwaka. Nagambye waka ye kkanisa. Katonda kitaffe asigalayo mu kkanisa ng'atulinze, ng'atuyita. Eddoboozi lye nga lijja okuyita mu babaka, ng'ayogera naffe okuyita mu Mwoyo Omutukuvu. Omuvubuka ono awulira eddoboozi eryo erya kitaawe ng'ayogera naye.
awulira taata ng'ayogera naye, atandika okwebuuza mwoyo ng'amulungamya nti bameka ewa kitanga abalya ne bakkuta. Kale naagolokoka, I will rise up, nja kusituka, naagolokoka, nja kugenda, I will rise up. Era bw'amala okwogera ebigambo bino ateekateeka ne sipiiki. Baluumi essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna kyava atugamba ebigambo bino. Baluumi 2 olunyiriri lwakuna nti oba onyoomye obugagga bw'obulungi bwe n'obuwombeefu n'okugumiikiriza nga tomanyi ng'obulungi bwa Katonda bukuleeta mu kwenenya. Baluumi 2:4. Obulungi bwa Katonda butuleeta mu kwenenya muganda wange ne mwannyinaze. Obulungi bwa Katonda butuwalula nga butuleeta mu kwenenya eri Katonda. Muganda wange ne mwannyinaze tulina okwenenya. Ennyiriri zino obunnabbi buno mu mwana ono, mu lugero luno olw'omwana ono, bunnabbi bwa kiseera kyaffe. Ekiseera kino kye tulimu kizibu muganda wange ne mwannyinaze. Ekiseera kino kye tulimu kya kwegayirira. Ekiseera kino kye tulimu kya kukaabirira Katonda waffe. Ekiseera kino kye tulimu tulina okwenenya. Tulina mu lugero luno we have repentance and confession story. Tulabanga omwana ono yeekuba mu mutima, ayagala kuddayo wa kitaawe, ayagala kuddayo yenenye, ayagala kuddayo amwegayirire, amusonyiwe. Ku mulundi guli ogwasooka yagamba mpa ebyange, mpa ebyobusika bwange. Naye ku mulundi guno amaze okukyuka. Ku mulundi guno amaze okwenenya. Ku mulundi guno amaze okukomawo, ayagala kukomawo, agamba make me. Asaba busabi. Wali takyalina kiri ekirwadde kyampa kimuvuddemu kimpa. Ekirwadde ekyo kimpa kimuvuddemu era ekiddiridde kyekiriwa, agenda kusaba kwenenya. Gana wange ne mwannyinaze njagala okutegeeza ebigambo bino. Omuvubuka ono yali waka, yali mu kkanisa, but being in church doesn't make one converted. He was not converted. Okubeera mu kkanisa tekitegeeza nti wakyuka. Okubeera mu kkanisa, okuzaalibwa mu kkanisa, okuzaalibwa omukadde, okuzaalibwa omusumba tekikutegeeza nti naawe okyuse. Okukyuka okwekolerera, omala kwekuba mu kifuba, omala kwekuba mu kifuba ne weenenya. N'ogamba n'okomawo ewa kitaffe n'ogamba nti nsaba. N'osaba naawe akuwe, akufuula omu ku baweereza be. Conversion comes when you realize the burden of sin. Muganda wange ne mwannyinaze, okukyuka omala kutegeera buzito bwa kibi. Omwana ono yamala kuwulira buzito obw'ekibi. Omwana ono yamala kuwulira omugugu. He was burdened with sin. Yawulira nga omugugu gumumenya. Bayibuli egamba Matayo sura ye 11 olunyiriri lwa 28 n'olwa 29, mujje gye ndi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Muyigire ku nze, mwetikke ekikoligo kyange, kubanga ekikoligo kyange tekizitowa, kiwewufu. Muganda wange ne mwannyinaze, buli lw'owulira omugugu ogwo gw'ekibi ng'ozitooye, Yesu Kristo gwe gw'ayita akuwummuze. Muvubuka ono yawulira nga omugugu guno gumuyinze, nakkiriza Yesu Kristo amusonyiwe, nakkiriza Yesu Kristo amuwanirire, nakkiriza Yesu Kristo amuwe ekisa kye. Naawe muganda wange ne mwannyinaze akuyita, agamba jangu gyendi, mujje gyendi mmwe mwenna abakooye era abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Kristo ayagala kuwummuza. Kristo ayagala kuwa mirembe. Kristo ayagala kuwa ssanyu. Kristo ayagala kutikkula omugugu ogwo ogw'ekibi gw'olina. Lwaki togumuleetera n'ogumuwa ng'omwana ono bwe yasituka? Wuliriza, omuvubuka ono ng'azzeyo ewa kitaawe 15:20 agamba ebigambo bino. Agamba bw'ati, Luka 15:2, ti oyo omwana n'amugamba nti kitange, nnyonoonya eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Ebigambo bino bw'abyogera, abyogera eri kitaawe. Kitaawe yali amulindiridde, kitaawe yali amukaabirira, kitaawe ng'awulira omwana we ali wala nnyo.
mugarange ne mwannyinaze kiki njagala okugamba olwaleero kyenjagala okugamba kye kino ekiseera kituuse ogolokoke ekiseera kye kino ogolokoke golokoka odde ewa kitaawo kankusomera ebigambo bino peegi 206 agamba ebigambo bino nti golokoka odde ewa kitaawo bw'otwala ne bwe luba lutalumu mu kwenenya ajja kuwambaatira mu kifuba kye ajja kugwa mu kifuba kye okutuukwe kuggule eri okukaaba kw'omuntu yenna kw'emmeeme emenyese okuyaayaana okusooka okw'omutima eri Katonda akumanyi tewali ssaala eweereddwayo ne bweba wakati mu kutendewalirwa tewali ziga litonya kalibe mu kyama tewali kwagala kwa namaddala eri Katonda ne bwe kuba kutono kutya omwoyo wa Katonda kwatagenda kusisinkana oli ludda wa muganda wange golokoka ogende wa kitaawo golokoka oddeyo eka golokoka naawe ng'omwana ono bwe yagolokoka okomewe wa taata akuyita akulindiridde golokoka onoonye kanisa ey'amazima golokoka ogituulemu obunnabbi buno bulyogera ku bakristaayo bonna abaava mu kanisa ey'amazima nga batendewalidde olw'amateeka ga Katonda kitaabwe nga bagamba mugugu nga bagamba tubikooye golokoka arise and go back to your father. Mukama akuwa omukisa muganange ne mwannyinaze Mukama abeere naawe Mukama akuwanirire Mukama akuyimusiza amaaso ge akukwatirwe ekisa Mukama akuyimusiza obwenyi bwe Mukama akuyimusiza obwenyi bwe akuwe mukisa era akuwe emirembe mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.